Nze nafunanga report naye nga nzibe. Nenga bye bibuzo wabikolanga. Nakolanga wali bakulekanga ne bamanya abo bakukwasiza kuki ku report anti olina okuyita ogende mu kirasi endala. Kati omuntu ne bunuma ne ngamba mazima oba nayiso basayise ekikulu njagala report. Kati teacher najinzibirayo ekyo vanze natambuliranga kusoma nga report babbanzi. Ne mugoma manyifunye plan kanzine musini yattu mumperere. Musajja nangane olika ekizibu. Je wavaamu ate je yagala okuddamu. Ne mga tofaayo nze ekikulu nve waka nsome. Wali obaza kaki? Nve waka. Nga mpulira. Ewaka nga batandise okumpulaningira bwe sikola bwa house girl banoonyaayo kyenkola. Nga natuuse wuwa teweetaaga kwalabuliri buli kimu nkikola nti simula nali mukozi yali yantendeka ekimala. Kati wanatuuka w'oyo omukyala yali kabowa. Olwo ogenzi omukyala mugendedde ku kodi ki yakuyamba yakukola. Kumpeerera naye nga mbeera wuwe nga bw'ogamba nti omwana omubeeze wuwo then omuweerere. Awo nenjigana we bazaala ngate sizaalangako nensoka ndera akaana nga bwe kakabezo mpi nange empiroloza nzuulira nze njagala fees yali house girl Atasasulwa ate nsinga omwezi gwaggwangako nampanga ssente okitegeera nemmanya naye namukolereranga nze nkolerera kumpeerera ebisuubize tebyajja era omukyalo oyo buli wambunzika bweta omutwe ngamba ne mukyala gwe mukama ono ali waggulu akulaba. Wow, abalabi abalungi nyongera kubanga ombanirizaako nnyonnyeni ddala mu programu emanyiddwa nga Atasasulwa. Leero nno tukikubya ate tukikyusaamuko katono nnyo tuva ate mu mbeera ey'amaziga eri gye tubaddemu ate nze nina ebizibu bino wali nawali tukyusizaamuko n'olwaleero yadde tuli mu Atasasulwa naye olwaleero tukyusizaamuko katono ate tulabe ku lugendo lw'abamu abakyala ab'amaanyi wano mu ggwanga lyattu Uganda abalinawo kye beekoleddewo mukwano gwange nolwaleero tukiye nti migendo tetutambulira no ddala tuli eno bayitayo enajja nankumbi tulina omukyala alina olugendo lwe luwanvu nnyo ennyini ddala naye nga gwe wena abadde ali eyo ng'oyo yakwetuga oyo yakufa guno mulembe nedda eno programu twagireeta okubanga inspiring abantu nga mmwe so n'olwensonga eyo mulimu abantu bwe mwegomba basereebu naye nga tomanyi wa gye yayita tomanyi biki byayiseemu okutuuka ate awo watuuse so n'olwensonga olwaliro tusazeewo tubakyusizeemuko naye nga ampanya n'eddoboozi teri mulala okuggyako Nange Irene tuli wano n'omukyala abangi gwe mumanyi nga Tatoo mumalayo olumoti Tatoo cream kyonna kyeki kabangwira kyonna kyeki kawomerako wamuyisa Tatoo cream yera y'omu asigala y'omu nolwaleero gye tuli tugendagendera butereevu ew'omukyala oyo ate ayongera okubanga abanirizaako nnyo ababuuzeeko ate n'oluvannyuma tugenda kubanga tweyongerayo. Mbanirizaako bannange abatulaba ekisinga obukulu nze omanyi kyenjagala ku YouTube channel z'abantu nga weeziri nti abantu basubscribing ekikulu kya byonna mbabuuzaako ne tusooke tunyige mu kade akasubscribinga tuwomerwe ebintu bino because nze mbigoberera nga naddala abantu abalina ennaku abalina amaziga tuyambagane omanyi waliwo ekintu kye tuyinza okwogera nti omuntu ayinza okugamba ne Tatoo yali bwatyo kanguma omutima so twebaza program gye mwaleeta ey'amaziga kati abantu eyataasa nsaba abasubscribing bagitambuze ate tusobole okweyambagana kuba ffenna tuli bantu ekitwawula just olumu nti kala nti neesiiza ekizigo n'enjeruka naye ng'omusaayi ffenna tulina gwaki abegomba okulabanga ffenna tulina gwa red kati saba kusala nange ne bansala tuyika red wabula just kweteekako ekizigo n'omyuka amanya Tatoo nga bulijjo okuva kuba Tatoo BTC n'olwaleero mukwano tusazeewo okubanga tukyalira ku mukyalo ono ate tuwayeewayeemuko emboozi ey'enjawulo osanga gye tunamalira emboozi eno mukwano gwange eriyo bangi abagenda okubanga baliyo benyiza omutima eriyayo oyo anti atabudde akato essaawa zino ng'ayagala nakwetta naye lwaki wetta emboozi ng'ezo amanya nti bulijjo piisi mulabidde wano mu bugagga yeevuga avulumula omanyi abantu bintu bingi nnyo ebibessa kati waliwo enjogera eyakyuka muntu muba kukyaye wette n'owulira ebintu ebyeddala ne bamaama baffe babakyawanga ne babaleetako n'abakyala mu nju ng'era tebetta kati gwe wettaki mazima abamu ekibettisa abamu babeerewo ne basuffocating nga nawulira nga takyasobola kussa agamba sirina gwe mbulirako bizibu byange naye programu ng'eno n'osalawo wette
awoteekako data waawero gye wano kweno YouTube channel yegenda okusomesa lwaki tewetta kale weewaawo bwolina tanabeera kubanga osubscribinga genda ku channel yaffe teekamu olutambula mu Uganda obutereevu program eyatasula mugenda kubanga okifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala nyiga mukadaawo personalizing ogenda kubanga ofuna buli kimu kyonna kye tuteekayo bulungi nnyo nnyini ddala tugenda kuba tuyongerawo ne mukyala mundaffe Peace omukyala omukozi nze mweyitira muwanguzi kubanga buli mbeera yonna yonna agiyiseemu ate nasobola okubanga awangula sinakindi ajja kuba tuguli ate ku bukodyo obwakozeseza okulaba ng'atuuka wa badde manyi nti ng'afumbirwa wange ye ate bannange tukyayogera kuno nakuli Peace webale mutampita ku omukolo bannaye okwo kwali kukyala omukyala tebakuyitako nnyo bantu yabayita kukwanjula okwanjula kwe bayita naye okukyala tebakuyitako nnyo bantu bangi just nti abantu balaba nti kyagaziwa nnyo kyasuka wakisusanya ate naawe kati tulinza ate omukolo guli omunene ogunaaba gutunula gutya inshallah kasabe busabi mwami wange Mungu amongere mu pocket ye ejjule kibeere kigazi ekikulu n'obulamu bwe bugagga bayirawe bino byonna ebintu tubikola n'ofuna ssente ne weevuga naye ekintu ky'oba osookanga okusaba mu bulamu Mungu akuwe nga kya bugagga banaye kino nkibagamba bali ku YouTube channel abali mu kulaba sabanga obulamu kya bugagga kyekisinga mu bintu byonna nze buli wanfukamira bwe nti bayirawe musaba omukisa gw'obulamu ogw'obuwangazi mbawadde essaala ennyangu sabanga omukisa gw'obulamu ogw'obuwangazi abantu abasinga bafukamira bwe bati ayi Mukama mpa ssente ndageka abo abantu bennakula nabo mbakakase nvugezi UBL mbalageko nti mbayitako ulira essaala z'abantu tasobola kugamba ayi Mukama nsaba omukisa gw'obulamu ogw'obuwangazi mpangale nemufiira mu accident ulira essaala ze musaba kakati Peace eyo nolina nga tuvuddeyo Peace Tatoo yani Peace Tatoo omwana yakulirako eyo mu nnaku amannya gali gennyini gali Mambita Mutesi Peace. Nzaalibwa mugenzi Yusuf Serwadda agalamidde e Kamengo. Bambi atuvadde ku maaso. Nenzaalibwa omukyala Mwanguzi Eva mukyala Munyarwanda. Ye wali mulamu nnyo mama wange ali Kamengo. Amina mama tukutumiddeko nnyo. Bazadde bange bonna batuula ku ttaka ly'e Kamengo we batudde. Agalamiddewo n'omulamu aliwo. So bwe ntyo ndi mwana asembayo mama wange ndi Mugalanda. Mande nange negomba okuba kwanza atenze ensooka. Manya abasooka tukubanya. Mama bona mwino okulera obuddako naye nze yacunya bakulu bange. Tulera buli kamu. Anene nebaza bakulu bange bayirayo bandera nnyo. Nze yenze mwana eyakulanga ekibuga nalwawo kiyingira. Because mama wange yanjagala nnyo nga ndi muze Mugalanda. Kati amanyidda Mugalanda we takola ki tayonooneka. Naye nembera proud kulwa bakulu bange nti bwe nasumbukamu ne batandika kunnwanira. Awo muli amakindye leero wakiso leero nasana leero lusaze. Nze nakulyako wa muganda wange John Lusaze. Nembera wonyonyo ne olwokuba nti mama wange yankuza ndi mwana mukozi. Mama nali Mugalanda but teyanganyanga kola kyenjo kya Mugalanda. Kyemmwebazaako nti ndi proud kuye. Mama ngo mugamba kinti tolime. Kukinga kugamba nga mkono bwoba tolime. Nnyo tofayo tojja kulya. Ngekyo kyakola kyokka. Mama nga yabali nga baga pista kwatangana ku. Mukwano manyi okulima tugende bugenzi gye mwagala yonna aba masakamba. Anze kutwale wafero wero. Tewali buzibu ntwale luwero nkulageko. Mama wange ye muntu eyakubanga obukubi eriso nategeeza nti ebintu ebyo byetaaga kwoza. Lwakuba nti gwe otudde. Ekyo n'okitegeera nti obuzibu tuyina nti kati .com esusse omwana wange akwata atya amasowani nina omukozi. You know, omwana wange akola atya emirimu. Baby tobikola tomenyeko omugongo ng'oli muto omukwano abazadde muonoonya abaana. Nenze nebazaako mama wange nti ndi proud nayita mwe yennaku yonna na mama wange yatambulanga nandaga mwana wange wano wensimye fees nandaga nti nzipaka sizza wano no bayirabe my mom yampereranga tasoose na tunulira bagondi bange nantwala ku ssomero ne bangoba kati nze obuze nakolanga bungi ku ssomero nze saagalanga kungoba era bwe bajjayo ne bachunya squad yali yekweka mutoyinza omukubbo toseka muganda wange okanzijukiza kati era mama yambuzanga feno twafunanga n'obutebe ne tuteekayo ntandika okunyumya natulirayo nno n'ebyokunyerinda
nakisirikiranga bindi bye namukwekanga kati bwe naddanga ewaka nalina omusomesa eyantaasanga kati ye nga yanzibirayo report ng'amanye ennaku mwempita ng'amanye ne maama wange ng'era amugamba mukadde tofaayo leero tuzannya nze nafunanga report naye nga nzibe nenga bya bibuzo walikolanga nakolanga wali bakulekanga ne bamanya abo bakukwasiza kuki ku report anti olina okuyita ogende mu kirasi endala kati omutwe ne gunnuma ne ngamba mazima oba nayise oba sayise ekikulu njagala report kati teacher n'aginzibirayo kyova nze natambuliranga kusoma nga report babbanzi nenziranga ewaka mama ne mugolaba tulina okugumanga abakazi ne tubeerawo omweyembeera kati nze mama wange myaka egyo myaka ngemeka mito kubanga paka eyo yonna embeera twagira paka we natulira P7 kati nze nkunyumizayo akantu akasese oba akatiisa paka mu P7 nga ze simanyi bintu bya sukaali abantu bembeera nabo kati balina enseka gye basekamu ne baŋŋamba ne bano olina amaalo tulya nnyama ga mama wange yankulizamu ebyo ebintu tobyegomba ng'ennyama tugira baddi nga mama akubuuza ku ki otandika ku kyokwoya ennyama naŋŋamba zo ziriwe zijula ate nga yali yo ku lunaku olukulu yabangawo ne twenjoyinga ne tukinyumirwa naye maama nze naddangako emabega kati bwenkuze ne nkitegeera nti yes kyanto kyalinga ng'omwana negombako ewaba neiba balidde ennyama naye ate erudda alina embeera gye yansomesaamu nti olina okikolerera biraba bukulu kati yes kati mama wange naŋŋamba sukaali omwagaza ki nywa kyayo omukalu alikamu omujaja n'amajaani kati kyekirala kyowulira kyoyagala nze bwe natukanga ku ssomero tekyampanga nnyo kumpaliriza kuyomba nti sigenda mu kisulo nga sirina sukaali eyo teyabeeranga kizibu kyange ekizibu kyange natunuliranga bitabo so kati maama wange nanzimbamu ekyo kati awo bwe namala P7 obuzibu ne bujja anti eza secondary ziba nnyingi osinga z'obadde ozannyiramu ewaka wano muliwo abaana bameka mwali abaana bameka olwo ng'abasinga baakula batambula nze omugalanda nzaaliwo wali obaddeko bw'omu baire nze nali mugalanda naye ate yakula ne maama nga maama gwenyumya naye ye muganda wange ekyali wange nga basigadde bakola ki bagenda nkitwala nti nali mwana wa kikadde maama wange nze bwe yasembyayo baana ab'ekikadde kati ne tubeerawo awo kati bwe nayingira secondary ne mugamba maama n'ebizibu bizze zino nno nnyingi tojja ziyita ziri ze mbadde nekwekera mu toyi zino zigaziye kati bwe nayingira siniya wano naye ate ebiseera byadda akasente anyway tekabanga kanje kati obuzibu bwe tulina nti edda twalabanga emitwalo egyali 5 ne edda gyalinga mingi bwe tuzikubaganya mu zaakakati yes kati bwe nayingira secondary ne tubeerawo maama wange yalinga mu kujjukujju mukyala mugezigezi ng'akuteerayo enkya ne bagobayo secondary baaba ebyatooyi nga bakukununulayo nga tebikola makulu nembeerawo awo ne twebuzaabuza kati bwe yamperera nantusaako nga musiniya 2 nenzijja nempumula nawumulira brother wange lusaze aba omanyawo nvubuse nga nebbeere 2 neŋŋamba kyekiddako olwo tuse mu secondary teri bano baŋŋanda muganda wa maama muganda wa taata teri avayo kugamba nti katuse mu secondary kamukwatireko embeera ne baganda bange ze siyinza banenya embeera nabo balaka baaliye nga bomanyi abantu bakuze nabo balina abaana baabwe abaana babaweerera nga ye tolina bakuba simanyi omwana wo omugalanda maama yalina kutoba ng'omukyala nze maama namuyigirako ebintu bingi nti yasirikanga n'atoba nange era teyakubiranga mwana yenna mutawanya nti nno mutowo yeetaaga fiizi nze saabiwulirako ku maama wange n'ebyo ebiseera yali talina na ssimu nnyo yakolanga omukyala bw'alina teyakaaba ebyo bizibu mbw ate omusajja yafa nina ennaku yange maama yatobanga omukyala n'azannyawo eyo paati kati bwe namulabira nti maama wange aweddemu amaanyi yingira siniya 3 yandaga naŋŋamba naye olaba amazima ntendewalidde ate ng'akuze kozi maama wange woolabira omugalanda ndi wano maama wange mukulu olwo maama akasente yakajjangawa maama yakolanga wantu we yali abeera twanogange emmwanyi ne tuzikaza then bwe yamalanga yalimanga emmere kati nga maama wange emmere tafokasinga ffe kulya emmere tugijjamu kugitunda kakwega kuliko kukyala abagyetaaga nze maama wange kye yakolanga ngaddira emimonde nagiwaayo nze n'ensoma ne bawanyisiganya esomero tolaba nti wali lake n'akakamonde weekali kati ye maama wange bwatyo bwe yakikolanga ate wantu we twali tubeera we wantu owalinga n'entobazi gasobola ossaawo omukyere neguloka nebimera kati maama bye yakolanga kyovula yaŋŋambanga oyina okulima oba oyagala oba toyagala nze ng'ekintu ekisinga okunzuukusa nenkeera ku makya ndowooza kulima naye nga ko wakwagalanga nze banza okusanga kuyasagala kuzuukuka nga saagala obulamu bwange bwonna kati ate maama yalina akaze ng'ayagala olima akupimira
wano paka wali ku mmotoka ojja kulinga bakwatanga ejjinja nayimirira bwati nakasuka ate yali mutemu bweri gwemaya weri gwa oyina okukoma kati kyenebazaako Katonda nti mu byonna awe kyaggwera nali ku radio nga ntudde wa brother wange yali agenda nakola ne mukyala we ne tutuulawo nenga ne brother wange andaga nti talina naye suubiri nnyongerayo olwo siniya 3 ffenna tugitunuulidde tuti kyekiddako kati bwe twali tutudde nali ku radio ne balanga essomero lyali ly'ekibibi ne bagamba bannaye tugaba half bursaries yali obonziza by'emyaka obonzi ntandika embala ebyo kati bwe twadda ate nekiri bajja kumbala emyaka bajja kutegeera emyaka gyange emituufu mikwano sigenda babulya mwaka ki ekyo mukindekere kakati bwe twamaliriza ne mpulira akalango ne nkwata speed nnyo ka pen ne mpandiika ne ngamba brother wange taliyo naye nja musaba airtime ne mpandiika ennamba olwatuka bwe pata kumanya nali njagala kusoma ne mugamba baba omanyi nkopya ennamba egaba basale nzigenda kusoma ne njikopa bulungi nnyo ne njikubako omusajja yankwata nangamba hello tukuyambe tya ne mugamba nawulidde mugaba basale nze ndi eno Kampala naye mbadde njagala kujja kunnyamba baba ne mugamba emitwalo yereega okugifuna naye egy'ebiseera ebyo ne mugamba mitwalo 2 gyakaje gintuusa ne gikola ki neetebereza omwana wa senior 3 tubale wattu kuba nali ngenda mu 3 agenda okwenonyeza ki basale gye ngenda gomba simanyi yo gwoyitaina gomanyi exactly nze natambira ku ndagiriro ne ngenda mpaka musajja ngamba genda mpaka obuze ezidde ekibibi so olwala buze ezidde ekibibi bansula kibibi mu town musajja ne mugamba ntuuse ekibibi nangamba essomero bwe litirinnya bubboda kaboda ne kantuwala kibibi kati bwe natuka ku ssomero omusajja nangamba amanya go kwani biki ogenza mu klasi kibiki olonga boogera luzungu banyaniriza mu Luganda amukwano nali muzza mu Luganda abakumbuza mu luzungu kakati batutuula bulungi nnyo omwami nangamba sorry ate tetwayogedde nnyo tuweerera okuva ku senior 1 paka ku 2 nazirika n'endowooza ebiri ejindese nga kabadde kakaweerego ne mugane yango omusajja bwabeera mukwano kukuulidde kati ne mugane omanyi nfunye plan natuulaawo n'endowooza mangu nnyo nga bw'omanyi omugezi ne mugane omanyi nfunye plan kanzine musiniya 2 mumpeerere omusajja nangana naye oliko ekizibu gye wavaamu ate gye oyagala okuddamu ne mugane tofaayo nze ekikulu nve ewaka nsome nve ewaka nga mpulira ewaka nga batandise okumpulaningira bwe sikola bwa house girl banoonyayo kyenkola kati nga mpulira nkedde nkyalina osoma ndi muto kati omusajja nangamba goyagala osoma kyokoze abaana tebatera kikola konse kanziremu kanze mu siniya 2 kyenneebaza omwami oyo bannange abalabye abalungi tuli mu Emboozi yaffe era twakyusizaamuko katono nnyo ate ne tuleetako ku ba celebrity si kweri embeera y'okwejajamya nti kukyakala nedda twagala tunyume real life bwe naali eyo mukwano gwange ogamba kino nkirimu nzekka naye n'abamanyi be mulaba balina gye baava mukwano ndowooza tulina empiisa olwaleero nga mumuwulidde engeri olugendo lwe gye lutambulamu bannange zakasiza okunyumira kakubbanga ripooti yabbanga ripooti alabe ng'afuna ripooti kasinza okunsanyusa so mwenna abalayo tetubatendeka bubbi era tabagamba nti mugende mube naye olina okuba nga oyiiya omuntu omugezi yenna oyiiya engeri gy'obeerawo naye asobola okuyiiya bw'atyo mpola mpola ate awo nayitawo tugenda kuba teyongerayo n'Emboozi yaffe ne mukyala Peace ate atubulire wa olugendo gye lugenda okuba nga luggwera Peace wadde kyatugamba weebaza nnyo neebaza omwami oyo era gyali bannange musabira mikisa buli lunaku yanyiga nanyiga mu babbasala abasiniya 3 nempitawo tekyakule bakimpa kubaye yatula ne basomesa banne n'abagamba ono omwana ayagala kati ne baŋŋamba omukisa gwe tugaba mukisa ng'omuntu ali mu kisulo awo neŋŋaana naye bano abasajja obalaba bakola kiremya ne mbuga naye kati ekyemu olaba nkugambye siina na za senior 3 kati ontwala otya mu boarding zenzijewa kati awutawo osalowooza na ku fees zennyongerako nalowooza mama wange gyagenda okujja keesi zendaba abaana beetikka emifaliso migaati ku shoppinga ne mugonto kyalinze tompisizanga mwana nagamba bannaye kati kankubuuze gwe twalinayo bazadde tulinayo kale baganda bwe batetenkanye konze gye bali ne tebayina musajja nawulira ennaku ng'emulumye nagamba it's okay
mami ogenda mtu wa kusimu tuogere naye kati mami nga yalina ogenda ku kyalo wa neighbor afaina simu atambule ya neighbor nakubira baba wange ne mugayogera ne mama nkyaliyo ne mugamva eno nga maliriza buli kimu era nali nyalwa ggulo kiro okudde Kampala kati olwagira ne bamaliza buli kimu mama n'abagamba mazima sina sente ne bamutuwadde chance ne batuwa chance eya full bursary nze ne nyingira mu kisulo nga nsoma n'abaana b'abalodi basasula naye nga nze nga sisasula kati kyasiri erabira buli wetuula wano nendowooza ndowooza mama kesi gye yansibirira yasiba zino zi Sofia kati ate nze nkuweeki ndina kesi olumba kati byonna nze saabirowooza nti Sofia ezo bazisala ne bakubba ebintu nali simanyi meaning yatwala kibaati abaana tebagimenya kati nze ndeese Sofia mu kisulo basaleeyo nsibye kazipu nsireyinga nenyingirawo bulungi nnyo kati oyo omwami naŋŋamba yingira kye nakola nasangayo omwana nga wakaalo nga naye baamuwa nga tuli wamu mukama nannyambo ye yennyini yampa amagezi naŋŋamba wano bakkiriza osula ababiri jangu mama namugamba omanyi kati otetenganya mufaliso gwe ate gwe nkuleke ku ttaka ngenze sula nekyali wange nja kweyiyanga omukazi bwabeera bane nenyingira ekisulo naye nga mu mbuzo kiyingidde nakine Sofia n'engoye bbiri ne uniform ze mufaliso tolina nze naze kusoma olusuuka ati mama yali abimanyi yambuzeeza wansigule tewali kye yaŋŋamba ekintu kimu bwe ndifunayo omutwalo nga ngula kumbere nga boda alizireeta ku taxi bazireete kye yaŋŋamba ekyo kimu nanze nempambana ekikulu kyali nti bwe natuuka ku ssomero namanya ennaku yange akawunga kabaayo ebijanjalo bibaayo nze nensimbanga emmere n'endya ekikulu nali nzize kusoma mukama nannyamba awo wennyini we namalira senior 4 nendyoka mbasiibula kati bwe nabasiibula ekyo nenkiggala ne ŋŋamba maama olaba wano we tutobyeko Katonda yatobye n'otoba ekyo tukimalira awo kati okumanya nali nkoye ebintu by'okumbonyabonya eby'obwereere mu senior 5 nali nfunye yali bali bagiyita St Emmanuel Lukaya eyo nagenda kyaka nasomerayo gundi nasomerayo taamu emu nebintama ne mugamba maama olaba nga embeera kati yo eri byeyongera jjukiranga ebintu by'olina okugula bingi nga bino bibagamba nti abaana bagenda tambula obatuwa bagenda kusoma bingi awo mama inotera mudala kati ate mama wange gwenjogerako lwatandise nonnafuwa akuze kati okitegera ate nkuze ntuuse ndi muwala mukulu kati nkyasobola okukolera mama wange ne muwa kiro ya sukaali ne mugamba mama ekimala kimala kati nkooyi abaganda bagende bangamba neddoli musiru tovaayo ndwalidde nayo nalwalirayo eryo essomero lyadiriranye ewantu nga walinganga akayanja oba ensiri nezikwasika zinnuma ajjukira ndi musiru saatwala neeti nze nembanga alwadde mbalabe kumbe ensiri zasuze kunze kati nensoka nfuna omusujja mama ne muga bintamye ngamba olwo wagenda kusoma ne muga nti bintamye nentandika naye nga ekyantamye okusoma tocha kati omanyi omwana buli waafunamu ekintu ekimutokyalinga ye atandika okuva ku mulamwa bino byabeera asoma abalaba tebikyajja kati then that time sister wange nampita yali Kabale University wa tata wange nangamba omanyi mfunye omukyala alina ku ssente ali mu kibuga yakulabye namugambyeko kato kange nangamba omanyi jangu ogira obeerewe holiday then yajja kusomesa nga tumuzeemu ekirungi kye baali banjagalako nga ni mukozi nze nga natuuse ewuwo teweetaaga kwalabuliri buli kimu nkikola nti simula nali mukozi yali yantendeka ekimala kati bwenatuuka wooyo omukyala yali kabowa olwo ng'ogenze omukyala mugendedde ku kodi kiyakuyamba yakukola kumpeerera naye nga mbeera wuwe nga bwogamba nti omwana omubeeze ewuwo then omuweerere kati nze saagenda nti fokasi yange kukola wabula nakolanga okukwana okwexactire namusanyusanga mami era namuyitanga mami nenga mami ono alina okumpeerera ate ngenda somerako Kampala bannange nga mpulira ekyo kyokka kinsanyusa era naga sisita wange ekyo kyobukyanga ofunye okiggadde kumbe newaana nga tebiriiyo nagenda okulaba ttaamu esooka abaana bazzeeyo nze yasitula n'ababe nemba parkingira ebintu nenyigirako baba naine namba ya neighbor ne mugampaako nyigire baba nze nga sizzeemu gumiikiriza konze kale nesooka namusanga ayina akaana ka weeks 2 awo nenjiga newe bazaala nga tesizaalangako nensooka ndera akaana nga bwe kakabezo mpi naye nga empyolooza nzuwulira nze njagala fees ati nembeerawo eno bula omukyala
tanyiga tamperera ne tugenda mu ttaamu ey'okubiri konze baaba obugumiikiriza bugambi kati ekyamazima ekyo nkitwala kiva nze nkikozesa nnyo olulimi nali house girl Atasasulwa ate nsinga omwezi gwaggwangako nampanga ssente okitegeera nemmanya naye namukolereranga nze nkolerera kumpeerera ebisuubize tebyajja era omukyalo oyo buli wambunzika bwete omutwe ngamba ne mukyala gwe mukama ono ali waggulu akulaba naye amazima yalemererwa bulemererwa no yalina ssente bwe kyoba omanya mu bakyala mwali munene sisita wange n'azijjayo olw'obusungu awo natandikira life iratandika bwento ne hustling omukyala bwalina okubeera ne ngamba sister bwe yakujjayo nodde uwe no nadde wa brother wange n'enzirayo erusaza wa bro wange ne ngamba kati kiganye kati bro wange natandika nnoonya mirimu awo nagikola egy'enjawulo ne nkola ku kibuga ne nkola ku business ez'enjawulo kyaka nga nazimenyo nze n'oggala omwana yatoba nze nalina ekyo olulimi lumu mukwano gano okunsasula nkulage nga nvaawo ewuwa ate nga sisiibudde ebisumulizo byendeka nga sina na kyentutte sikolagana nakunziba anti kati tonsasula awo ne nkola emirimu egy'enjawulo manya ab'ennaku zino kwogezebwa n'omusasula bwe pa TV asituka nayo nentambuza obulamu bwento nentandika okuhasolinga ng'omukyala nentambuza obulamu paka we natuuka ne mu media ngenda okwesanga nga ndi mu bannamawulire nga netunatuuka yeeyo banange abagala balungi banaye n'emboozi iyo ate eyo kyannyo enkutteko nnyo bangi abali eyo nga muli mu mbeera naye nga ogamba bannaye embeera eno nagivuunuka ntya ndooza omukyala Peace owa Peace Tatoo creams mwabangi kyemusinga okuba nga mumanyi ndowooza mulabye olugendo lwe terwali lwangu ate mukwano okutuuka wano watuuse bugumiikiriza kuba emirimu egy'enjawulo akumenyedde yagikolako mingi nnyo nejatasobodde kubanga amalayo naye ekisinga okuba ekikulu mu byonna mugumiikiriza kale nno gwe naatanabira ng'osubscribinga agenda ku channel yaffe teekamu olutambula mu Uganda mukwano programu ya Atasasulwa mugenda kubanga okifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala Peace omanyi tudduse nnyo binenge gye tudduseemu bagala tuli azaamaanya kati twagala tuddeko emabega wali katono nnyo woyingirira site bakuwadde ka transport ogenze mu site mama wange teyampa transport omanyize bwe first time yange okuyingira Kampala najja ne muganda wange yamunsaba namugamba Peace kamutwaleko e Kampala ko mama kati yenga mama yeeraliikirira nalinamu ku ddalu ng'era nkubamuko ku kibooko ndudde ku luzzi analowooza omwana nga atwala amala e Kampala kuluzi tewalwananga fe twalwaniranga ku luzzi anze nalina kwepena kati first time yange najja ne brother wange nga nsabyeyo nandeeta e Kampala my first time okuyingira Kampala najjira Kameme kati nze saamanya mitto munange naye ng'obuzibu brother wange sange yakutu gwe wali naye ng'omukoonako olaba oba tebatuyise e Kampala kizibu kimu namugawo kantuuzizzaako nefuba okulaba nga nnengera ebweru nina kutambula nga ndaba buli kimu ndabe kye bayita Kampala ng'obulamwe mpuya njagala kulaba Kampala kyeki kati brother wange nangamba nno situka wane eno tutuuse gundi mpambire konze bwe buno mama wangambe wali obutebe obungi mbulabye awo nendabawo kati waliwo wali ebimuli ebingi oba obiraba ku Masaka Road olwo benyumiza Masaka Road bo bagiraba baba ne mugamba ate biri biki bagagga bakoze butebeko yebyo bimuli kati byonna nafubanga okumubuuza ngajjukira nkula ng'olumu enkya bajja kuntuma nzijenze kazi nali mukujjukujju nga mbuuza ano tutuuseewa nangamba wano tulimaya wano tutuuse Kyengera wano tuyingira obupande nali mbusoma naye nali ntegeera ate kati ombuza nnyo nali mbusoma naye nga jjukira ntudde Kameme wansi nayinanga omuzee gusoma obupande nga naye basikoboozizza tuba nensirika naye nga ntunula naye nze lwakuba baana nsobola obbabuuza wamala bbanga kingotambulira Kameme nalwa Kameme nga negomba bansasulire ku mutto nze nali njagala okunsasulira omutto nga mpulira ennaku ya Kameme bane natwembulira Kameme noza ate saafanga kunjokya nga sirambula nga ndi wansijukira nali kampi kale nga ngamba babasira baje tulaga njagala ndabe Kampala nga muyingira bwenti nga mutuukamu yeyo excitement gye nakola amaalo geninga ge nakolamu kale bwe twayingira n'ensooka ndaba ng'emmotoka mpitirivu kye nasooka okwekanga eyo nti gye mwe batusuula kati nga ndaba mpitirivu n'abantu bangi wabula kati nga jjukira bwe twatuuka waliwo brother wange yatuuka mu tawuni yakolerawoko kye natuuka bwe bandabira nti nina amaalo kuva kumukumu nga nfukamira mbabuuza
kantate kati nkole kinalino babuzanga bantu bonna yengo no mabala kati bonna kati brother wange bamugamba mwana omujje mu kyalo ne balabirawo ddala nti owa mu kyalo nga njagala baga kyo kituufu kyalo Kammengo ne sirika ate brother wange nantwala ewaka kati nalwawo okubimanyira kyesijja mwerabirako ng'olonkulakula naliyo nga musiniya 2 aŋŋamba ku mudumu kati ku mudumu ndeeta amaalo buli ajja nnina okumuwa gaapu neyitawo mwe bannannyini luzzi luno kumbe ndwayo neayitawo ndwayo bansimule mpi zezo brother wange zemujjukirako nesooka ndaba abazungu 9 ne mugaba abakiki nakutumye kulwa wano kubeera wano kumbe nnyumirwa n'abantu mbawuye Emboozi ze banyumya bajja ndaba ku bantu ab'enjawulo kuga ekibuga kinyuma nekinyumira kityo nekikunyumira kityo kati peace tugenda kweyongerayo wobadde kyatunyonyolera omukozi emirimu egy'enjawulo oyingidde ekibuga bingi gyogaye gyotagenda kumenya naye ate tusaba tumenyereko kyokweja emitono gye wakola. Nakolako mu restaurant nakolako mu gundi mu dduuka ly'engoye empya nenga z'abaami oyo ye sijja mwerabira mukama wange yali tasasula nsonyiwa taata naye oyo ye nakeera nenteeka ebisumuzo ku mmeeza neŋŋamba banne bamugambe ebeere bulungi olwo ng'ava ku kyo butasasula akulaba oli kaana kato alisa mu maaso ate nga ndi mukozi kyekyalumanga banneiba nga nzikola ng'ate nina mukyalinamu ne gali ag'Kammengo ganfuga ng'olukola nze ebyo ebyenjawulo bino bye bakola sibitegeera boosi nkoza 3 abaana ne balaba omusiru ono singa oyogedde 10 sibitegeera kati nga nze mmanyi musanyusa ajja kumpa mu time yange omusaala oba oliawo ne Kati maama nakanyanga kusanyusa boosi n'aganda nafuna munnakammengo munnakyalo ono kati neŋŋamba ndaba baaba nkolera bwereere baba ne mugaa kansooka empummulemu bwe nawummulamu awo baba waliwo omukyala eyamunsaba kuganyize baali bamanyi nninga bakigandoza bansonyi bakozesa be balina amaanyi ndowooza nze baali bantwalanga mu kiga nkola amaanyi nensiimula nenkugamba zukka ku makyonyo kyayi nga buli kimu nakikoze kati wabaawo mukwano gwa brother wange neegomba namuŋŋamba mpa kaana kaako nga tekannaddayo kusoma nga bono bamanyi nkyakola ki nkyasoma mpaawo ku muganda we yagira nkolerako ngenda kuba musasula ng'oyantwala mu restaurant tola nti nali mukozi ejo nagiwulira restaurant emenya abaana abakola mu restaurant bawe ssente yali nnene naye nga size nnene nnyo kati ate nga nze yampa emirimu mingi genda ompeereza ate enjoza ebintu kati nentandika okukaaba omugongo neŋŋamba baaba bino bimenya ngali mu kiyumba baaba yaŋŋamba wajja kukola konze kale siina buzibu ekyali kinyamba nti nga nsula wa brother wange nga ze bansasula wano siina nti nina mwana ndaba nfuna nesooka nzitereka nga ndaba ndina mulodi nnyo nembifaako naye ng'olwo nfuna ssente mmeka okumanya amaalo gamenya restaurant ng'ensiibuze 2,000 nezaali nyingi ebiseera ebisente zaali nyingi olonga brother ono kuba ogambye walimu kali Kammengo brother nga omuleetera ebbiri ezo ziringa bibazikuwaye nga nzitereka brother wange mpozi nga kyakola oba olumu nga ŋŋamba kati ozizaayo mpaayo omutwalo atyo nga bamali bakulu b'abantu naye nga mukyala yansasulanga ate sijja muwayiriza oyo yazimpanga ebbiri zange muwe 2 yazinkwasanga naye ng'obuzibu bakyala mwe mujoga mubawe ku ssente eziwera ba restaurant omugongo gukulumye okolera 200 olwadde anyway byebyo ebimu ku byaliwo kati bwe ntambula ne stepping awo nenvaawo kati neŋŋenda ewa sister wange brother wange ne musiibula waliwo sister wange ow'ekawempe simanyi olwo owulira bwe nva mu byalo nze bayirayo bwe ntuuka erusaze bammanyi bampita mwana wa kaalo ogamba we nakulira si Kammengo kati anti engeri gye nalinamu ne ku ddalu kati olwo nenjolekera neŋŋamba sister wange sister wange Zaituni nenumba ekawempe olwo nenfuuka munnakawempe nensooka ntambula kawempe nga nnyumirwa nga ŋŋamba banne bino nalwawo biraba nensooka ntambula zibwayise nenetolola baba naŋŋamba naye ozunza ki nze nafunye emikwano olwenfunye omupyanga gwa Kaleerwe ng'olwo nsiiba wa ku Kaleerwe kati baba wange najja nandaga naŋŋamba nno bino biraba emikwano yesi gikuvuga ng'olwo kati gintaddemu kali ebiseera ebyo waliwo high table gintaddemu kali tugendeko awo tukutola nti webo kanzi siina ssente gutufayo ffe tuyina peace kankusalemu kekirime olwo ofunyeyo gyo n'emikwano wayi ofunyeyo ka boyfriend oba okyali fala olwo nti mbadde nkugireyo ntuuke
olwo ngenda kati gwe batwala mu itebo ye yali first time yange ndabe ku bbala nabagamba gye mundese ti ndongo kuzina zina koze bya kuzina otuya ndongo ye Kamengo eri abana basina ne babula n'amasaati kati ne binnema anti Kamengo mama wange kabe embaga yagikubiranga tonjirinnyako kati sali mudigize kati ntuuka abaana mu itebo kumbe bantu walidde ddiiro ndi mukwasi wa bintu byabwe nsawo anti sinywa mwenge kati mbanoonya bannange muzine kale ntudde nti kati obuzibu bwajjanga nasuulanga ebintu byabwe kasita excitement yajja ne bangamba radio yayingidde koza ku radio gwempulira eyo nabisulande nga mbala kulaba radio babbanga ebintu abaana ne bankyawa ne bangamba ebintu wabisudde kumbe ndi mukwasi wa nsawo saamanya kati awo when nafunira opportunity sister wange nangamba manyi waliwo omulimu gwe nakufunidde guli waneno Makerere nga ku university awo nali nakola mu kagondi kali nga kantini nengamba wange kankole kanve mu kubeyuka ntandika nenkola awo when nafunira guy nabanga pisi kankuzeke awo wenvira mu kyakaamaalo kankuzemu kemabeka katono nnyo wemukubidde ebibala bino olwenyambala yakyuka abaana bebibala nga besu yalwawo kati basooka ne bakukutanga sister wange naye mukambwe yali hajati nangamba aganyabo tojja kwambalira nkunamye wano wange kati wa sister wange navangawo nga ndi hajati nga bwentuuke waabwe w'abaana bali bakuwa obwabwe nga bangamba teeka nawe buno yambala akakondo kano koze kati tuddawa mweno abaana bali bamanyi bali amabaala nga bamanyi eyewandegeya my first time akakondo ko kankubako ku bigo ne mbaga amazima yo sigisobola kane bangamba haitabo yalina amateeka nga tekkiriza kuyingirira mu sapatu ne bangamba tetenkanya ng'omukazi bwakola ki bwabeera konze buzibu buzze anyway nabakolamu amalo mangi naye bagezaako okundaga nti gejjeemu kuba ffe tukulidde Kampala kati bwe tubamaliriza be natandika okukola nentandika nembanguka kati awo nange site nga njize nga nesisawa nga ntumako mu kibuga awo nga nange ntandise ogitegeera tokyammanyiire era olwaddako nabagaba nnyabo nabagwamu nze sikyasitula nsawo mikwano musitula ensawo zammwe buli omu ku mugugu olwo nange nentandika okufiiringa ng'ennyimba nga bwetuuka mu kidongo nze saagala kufaayo oba nfunye boyfriend njogera nali sinywa mwenge wabula nga ekintu kimu kasitambulya rediyo ng'ayimbye mama nyabo ne bangamba bannange yono gwe twaleetanga ayina amaanyi nembaga mwandeese kuzina ate eno ndongo kati obulwadde bwalinga kudda waka kukonkona zalinga 8-9 kati awo nalyako ku migga egiwera sisa wange nangamba gannyabe yange ensasula sisa wange yali atwala obukambwe bwa maama yangamba tojja kugiyingira sooka ogalamira oli ekibooko ate leero teri kulya mmere waka kati ku kibuga jjukira tolina ssabiriza nasooka nensiiba nengamba mukama ndi mukusiiba kati kwennyini bwe yamboneza natukasawo emu nangamba kati funako ku kyoli nengamba ekyasidda mu bidongo lwampita olweggulo nti wanyi wawoze bankubye sijja zikuli bane wako muto twatawanya nnyo abantu naye kati awo nempiikinga bwe nava mukupiikinga awo ne movinga obulamu ne butambula ogenze Makerere bakufunidde awokola awo netandika okubangukira ate mu bakampasa nga abadani banate babonyabonya nakutokota kati gwali mu ekyalo gwali mu amaalo nogaba naye nzikiriza aliwa olwo boogera luzungu boogera luganda bakosa nnyo oluzungu naye nange nezijayo olwe Kamengo saagala kummanyira gwe nali mbanguse nga naye sikyayagala kumpita weeri ng'era mbagamba nze mbeera kawempe wempulidde myaka anti kati mwe nali mbeera kati nali siina kuddamu kunyumya kigambo Kamengo olwo nange bampiteko omugezi w'ekibuga olwo ennyambala nekyusa netandika obukondo sisange nangamba obwo bulaga wakonze kukola omulimu gwe nafunye okimanyi nkola mu bakampasa olwo enjogera nekyuka nirako ne gwe naganze Makerere osoma Makerere university gyekolera nange kati awo nekyusamuko ku mbeera era muntu eyantokota yanva wala nnyo okunnimba kubanga nze engeri mama wange gye yankuzanga mukambwe nalwawo bitandika temuwakana maya abaana bawakana bagamba aliki mwoyo tumulaba oyo wali omujagujagu bayirawo ate abaana abalalu kino nkibagamba balwawo okwonooneka kati nze nali ntegedde ekintu kimu ddalu nga nnyumirwa okulaluka okusinga okumbulira mbu ate boyfriend kati ne bwebawo omuntu more respect by the way. He's dad of my first kid.
muwa respect yajjawo nabeerako kale yajjangu omuntu era yali humble by the way ate nga nze mulalu ngenda nimbalimbawo byanimbisa nendabanga kyakabi nnyo omuntu omutwalako mu supermarket ebintu ebirimba abaana bawala era mukole nnyo ssente kino kibagamba yalinamu ssente balina ewaabwe ssente ngaali ku campus nga bamanyi abaana abazze okusoma naye nga balina ewakaki mane kati nga ndaba kyakabi nnyo okunkolera shopping ntutte waneeno ntaddemu omudidi ebyo byonna ne binnimbalimba kyova kino nkibagamba lwaki kano kasitole nzeeko emabega nti mukole nnyo ssente buli wabeera ng'olinamu ezizo kizibu kyakukuto kyalinga bulamu bwo obwongo okukyusa n'okulimbalimba so kati awo bwenti bwe natandika obulamu kati sisange n'atandika naŋŋamba okyuse olako olinamu ku bubaluwa kugamba mwali ku mulembe gwa bubaluwa yali abuwandiika oba sista wange yaŋŋambe ewuwe tewabeera wakwata ssimu ekyo kye yasooka okugoba neŋŋamba nandisigadde erusaze nazze wa poliisi nekaŋŋume neŋŋamba ne sista kale at least kakabiri ti nkwano gifulume olwo weefuga nga ge mateeka gakuwa kati n'omuntu eyanfuna yasooka kuŋŋamba naye you don't have a phone. Oh my goodness. Ale gayo yali tamanyi bulungi ki Luganda. Nenga muganja ddu kusomesa mukwano sitogenda kunjogeza luzungu paka. Kati nengola ki nengezaako bayira ekyali ki yabeeranga proud nti muyigiriza Oluganda. Kati ngangana njogeza nnyo. Manyi babeera iga nnyo okumanya Oluganda. Muganji gyaka amalala ayiga Oluganda. Kati naŋŋamba ngenda kufuna esimu ne mugatongobya waka kujjawo ng'oluyirwedde okumpasa. Ewaka baŋŋaana amasimu kati yampanga olumu tubaluwa nengenda natooba mu nsawo kati sisa wange aba yekinkwanga watandise obubaluwa konzi oyo mukwano gwange oyo just a friend baba kati bayawukanako ku bwewaffe bakubanga yawandiikanga ebigambo nga bizitowa ebyekikulu si ebyekito ebirimba ennyo naye nga sisita wange aŋŋamba ola wandika mu lulimi ki Luzungu olani akuinterpreting loina mu lulimi amukwano nali ndumanyi sisa nali mukazi mukulu nali ndumanyi just nti nali saagala nnyo omanyi abaana bamakere balina ebigambo ebye oluzungu olwo tamanyiire era namugwe ojayiga Oluganda ku mpaka nze wadde saatuukawo naye ojayiga olwange ku mpaka Oluganda anyway teyali nnyo mubi ne tubeerawo mu bulamu kati ebizibu ne bijja bya kusobya mwana w'abandi awo ewaali obulwadde omwana w'omupoliisi baba yamuhabaganya be yange togisulamu nalwo olwo baba akutegeera atya yandaba kati omuntu omulaba kuba lwaza ate bayida nze nali simanyi ate naye yagenda okigwamu nga lukulu nze nakanyanga ki ne guno ngumiisinze ze siina buzibu wulira okwewaana okwekisiru okudongo kumbe nayiseeko dda anyway webityo I'm proud of my girl. She's your big. Are you okay? I'm proud of her. Mpita mami nengaba naye nange nkuziza. What happened wakati awo? Kati nali muto ngaboga nti omuntu akutandisiza life gy'otasobole sali ready nti nyingidde obufumbo ekitegeeza temwe wasaako nti mubeera mwena soka naye yali mwana weewaabwe nange nga ndi weewaffe just nti kyeyawaayo keya kyewuunyisa family nti yatekinga obuvunanyizibwa bonna ate nga mwana kuba naye yali mwana bonna buli kimu n'akimaliriza era nze nagenda budwaliro eddene mu Kampala kyenali sisuubira ku mbeera gyendize nkunyumirizamu nga bwe twagitambuza kuba sisange kyeyasooka okumbuuza nga nkusaasidde ojja gayingiraga gavumenti wali ku seminti konze ng'oyogera bubi kati ye teyansuulira obuvunanyizibwa bwonna yabukola nengenda mu ddwaliro erisinga eddene naye ne bampa keya yonna ate nga nali mugundi mu private. So buli kimu kyali okay kyemwebazaako kyova nkugambye I'm proud of my girl wali she's what fine. happened okutuuka okubanga mu tetwakwatagana nali muto oba oluusi nga si buto nali sireredde utande kuyingira bufumbo era obufumbo bulaza abantu nga time etuuse teyatuuka ku time egamba nti kakati kweyanjagala kubeerawo ffenna tubeere wamu n'omwana waffe teyatuuka ku time egamba bwetyo nti tubeere wamu nti mubeere mwenna babiri naye nti nga nze sikibayinga kuba nze nali siriredde nga sinnatuusa kati then bwe natuusa that time ndaga nti yali yamuvinga on nga yatambula jukira yali yavaamu ne mu Uganda nga taliimu buli omu obulamu n'atambuza bubwe nze awe nayingirira ne media ebintu ne bikyusa
TV mutujoga kale kati nga bampadde interview Emboozi yali eronchinga ku Freedom City kati ne bangamba obukwakulizo buno wammanga toleeta omuntu mu kamera nga tetumumanyi kola interview ku basita bokka kati waliwo gayi gwe bayita Rigani Ntale nenzikirira wansi ne musanga ne mugamba what is demo saagadde kuswala eri nangamba demo nti kwe kuleeta kyolaba kyonaasobola okukola bwange hata bamubuliddewo mulaga konze muzeeyi ngomalamu amaanyi kati nze kyenayinsuubira genda soka atuweeyo tx soka tugende nga tuvimbye baserebu batuwe bulungi awaadi yanga mukwano linyo ali boda ku kkubo nange saajeema nenenya boda ntuuka nenekuba enfuufu ku red carpet mpitewo nenyingira munda ne bazisoma kati nza we nabuukira n'awaadi za Uganda nti mabaziteeka mu ssente